نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نصلي ونسلم على البشير النذير مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. amatendo gonna amalungi era amajjuvu gatendebwa n'Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah abeerenga asobola okusaasirako n'ebyengera ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba abalungi bonna ridwanullahi alayhim ajma'in ne ku bantu b'ennyumba ye abakkiriza obusiraamu nga bwe yabuleeta. Baganda bange bakadde bange ab'ebitiibwa naamira omwoyo gwange n'ejjammwe okuba twekwata kutya Allah, tutya Allahu tabaraka wa ta'ala nga tuyimirizaawo amateeka ge n'okuba nti twewala byonna Allah ow'ekitiibwa bye yatuziiza. Kintu bw'omanya nti kiri haramu tekikkirizibwa kaka omutima gwo gubeere nga gukireka. Kintu bw'omanya nti ekintu kino Allahu tabaraka wa ta'ala akyagala kaka omutima gwo mubeere nga mukola ekintu ekyo. Tuli ffenna baganda bange, so tubeere abantu abatya Allahu tabaraka wa ta'ala. Twewale embeera za shiriki, twewale embeera za shiriki. Nabadde ndaba amawulire emabegakaawo agataliiko nfuufu, nafusesse enseko zampiseemu ne saagudde naye nawulidde enseko nga mpulira zinzita. Nawulidde enseko nga mpulira zinzita. Gaabadde ga lunaku lwa Sande nga basomesa waliwo kannanka ne kapotion we batuuka mbu omusimanyi babyogera batya mu Luganda oba omuggwa omusimanyi omuggwa teguba something like that. Ebintu ebyaliwo mubimanyi Abaganda nkakasa olugero olwo mulutegedde. Ebintu ebyaliwo nga ennaku zino abantu bakola ki, babyerabira tebikyaliwo. Kati kye babadde boogerako mwogwo omuggwa teguba simanyi gukoze gutya, kye babadde boogerako mu mbeera eyo babadde boogera kasubi kano nkakasa abasinga obungi tukamanyi okuggyako mwe bazaalira ku paaka enkadde, naye abasinga obungi abakulidde mu byalo tukamanyi. Kano akaddo kookoonako bwoti ne keezinga mukayita ndooza muko weewumbeko ke babadde boogerako. Ekyansesezza mbagenda nasesse ne mpulira ng'enseko zinzita. Ekyansesezza mbw akadde ako Allahul musta'an. Baganda bange shiriki mubi, wallahi shiriki mubi nnyo. Shiriki ayonoona obwongo bw'omuntu n'akufuulira ddala ekiwempe n'ekiri awo ekitategeererako ddala. Omuntu muzimu ku effects shiriki zaleeta ku bwongo bw'omuntu, otuuka ekiseera obwongo ne buba nga ayonoona obwongo n'oba nga tokyategeera obwongo n'abufuula nga bw'olaba omwala, kubanga omwala gino egye bwayise buli kimu kyonna kye basuddemu gutwala butwazi, oba mazzi gutwala, oba mpitambi gutwala, oba musulo gutwala. Buno obwana bwe bazaala ne basuula omwo gutwala, ebidomola, ebikopo, kabada, omwala bwe gutyo bwe gubeera. Buli kimu kyonna gwetikka bwetisi tegulina kyoki, tegamba nti owaaya kiroga nedda. Buli kimu kyonna kati n'obwongo bw'omuntu omushiriku bwe butyo bwe bufaanana. N'obwongo bw'omuntu omushiriku bwe butyo bwe bufaanana. Buli kintu kyonna kye bamugamba nti kino anti shiriki yayonoona obwongo nga kkiriza. Kano kamuko weewumbeko ke mbadde mbagamba mbu simanyi bwe bakanaazanga omwana omuwala. Nkakasa bino ebintu mbimanyi ku lwange kiyinza okuba kya surprise nze ne kinzijamu n'enseko n'engwa n'eri lwa nsonga gwe gabadde gusooka okukiwulira, naye mubimanyi kuba muli Baganda ate bino bye mwakola ki, bye mwakuliramu abamu, siga nti mwenna naye abamu bye mwakuliramu, nti akadde ako bw'okanaaza omwana omuwala mbu simanyi afuna ensonyi nabanga buli watuula wonna aba yeewumbako ng'akaddo kano anti ko kalina ensonyi, bw'okakoonako bw'oti keewumbako. Kati bw'okanaaza omwana omuwala naye tayinza kuwaata mmere mbu ng'asitamye. Nagambye la hawla wala quwwata illa billah. Kati obuddo miskini ogusula ebweru bulina alaaka ki, bulina nkwaso ki ku kwewumbako kw'omuntu? Gulina nkwaso ki honestly? Mulaba n'eshiriki bwayonono omuntu naddawo kuba eno nankani gundi byenjogerako mbimanyi. Bantu baleeta abasajja abakulu n'abakazi abakulu ne badda okwo ne bawa obujulizi ku byo nti eraba naye teri mwana yenna n'abanga kadduka. Ndowooza olaba nti shiriki ayonoona obwongo. Oli n'abeerawo ng'ekyo kyakakasa nti era omwana bwe obutasitama mu mmere bateekeddwa kumunaaza kamuko weewumbeko. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi shiriki ayonoona obwongo bw'omuntu.
shiriki ayonoona obwongo bw'omuntu, omuntu n'ofiira ddala n'obeerawo n'ofuukira ddala ekintu ekiri awo ekitakyategeerekeka ddala. Abantu Allahu tabaraka wa taala ne batuuka n'okumuggyako obuvunaanyizibwa bwe olw'okuba shiriki yabwonoona obwongo. N'osanga omuntu ye ng'ali awo akakasiza ddala era nga agikusongera nako naga ennyanja eriyo girabe yennyanja bazaalanzaale. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kimanyikiddwa nti Allahu tabaraka wa taala yatonda ennyanja, naye olw'okuba shiriki yamwonoona obwongo ne bamugamba nti eyo ennyanja ogiraba bazaalanzaale. Kati obwongo olw'okuba bufu mwala buli kye bagamba byonna bukkiriza nga naye mukazi wattu omusajja wattu akkiriza nti bambi ennyanja eyo bazaalanzaale. N'abaana be n'abagamba ekyo nti ennyanja bagizaala buzaazi, n'abazzukulu n'abagamba ekyo nti ennyanja bagizaala buzaazi, era omukyala eyagizaala yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Abantu ne batwala fiyolo efaanaganako bw'etyo. Baganda bange, kibi okwesembereza shiriki, kibi okwesembereza shiriki. Eyo nno jjojja n'okusanga abantu mbusimanyi waliwo omukyala eyazadde engo, waliwo omukyala eyazadde nankani ttimba. Ani yabagamba nti ebintu bino bisoboka? Ebyo mbage omuntu okutandika okukkiriza ebintu ebifaanaganako bwe bityo shiriki already aba amaze okudestroyinga obwongo bwe nga tokyategeera. Ogwo omuntu ategeera asobola okuzaala omusota, omuntu ategeera asobola wali nankani binene ebintu nabyogerako emabegakawo mujjukira ne muddawo ne mutandika kuseka busesi nga mulowooza byakusaagirira. Naye ebintu bwe biri, oyo omuntu aclaiminga mbu nazadde embaata, omulundi next year mugende mukumukulisa nkoko, omwaka oguddako mugende mukulisa okuzaala endiga, oguddako mugende mukulisa okuzaala envunyu, n'olulala agenda azaala embizi. Kuba omuntu bw'abanga asobodde okuzaala engo, kiba kitegeeza oyo asobola okuzaala ttimba, oyo aba asobola okuzaala embaata, oyo aba asobola okuzaala envunyu, aba asobola okuzaala n'envunza n'ensiriŋŋanye na buli kimu kyonna. Kati ebintu bye bifaanagana bino nno ebintu byonna obisanga waffe Kampala, Uganda. Tosobola genda Bungereza n'osanga mukyala yazadde engo, abadan tekiriiyo. Bana Abasaudi bw'obanyumiza nti munnaaye waliwo omukyala eyazadde ettimba, asobola okuseka ekiro kiramba n'enkeera ne wayita omwaka mulamba n'ajjukira akagera ako ke wamunyumiza nti waliwo omukyala eyazaala omusota, n'addamu n'aseka. Lwaki? Lwansonga tebijja mu bwongo. Ebyo biri waffe Kampala, Uganda. Mpozi na bino ebinanankani agasa agalimu obushiriku ebyaba Nigeria, simanyi ba Tanzania, simanyi baani nankani ebintu byonna. Lwansonga ne mu bwongo tekijja. Kati shiriki bw'atyo bwafaanana. Shiriki bw'atyo bwafaanana, akuteeka mu bwongo ekintu ekitajjira ddala mu bwongo bwo olw'okuba shiriki yayingira mu bwongo bwo khalas. Buli kimu kyonna n'oba ng'oembracinga bw'embracinga okkiriza buli kye bagamba kyonna ng'okkiriza abaana abalongo mbu balina enkizo ku baana abasigadde bonna, era bannaye abaana abalongo simanyi basobola okwokya. Era ewaffe waliyo obwana obulongo, waliyo kannankani Hasani ne Husaini, nankani tubayita Kuse ne nankani ne Hasani. Nze nagendayo ne mbaga mu njoke, kunankani oyo Husaini baali baakamala omutayira ne mukubba empikka bina ne muganjokya na buli kati si tebanjokyanga. Kati abantu kweteekamu bweteesi biriifu ziryawo kugira ku bantu kukwonoona bwonoonyi bwongo bwabwe na mbeera zino zaaki, mbeera zino za shiriki. Omwana omulongo talina njawulo na mwana muntu asigadde yenna. Naye abaana osanga bazadde abalongo ne bateeka ku pressure ate kati bannaye abaana, era abaana tulina okubaalula, era kati abaana tulina obbakola. Embuzi oba endiga oba enkoko ku levo y'omushiriku yayitawo dda. Embuzi bwe beezadde akaana kamu, falhamdulillah kayonsa, embeera neebeera nnomo. Bwe beezadde obwana bubiri, it's the same way, nekayonsa nekakula. Naye omuntu gw'osanga ng'azadde omwana omu embeera neebeera nnomo, n'omusanga azadde abaana babiri, ate awo ne bitabeera. Embuzi yayitawo ddaawo era bw'ekwata akaana kayo nekayonsa, alhamdulillah obulamu ne bukola ki? Ne bugenda mu maaso. Naye shiriki ayonoona obwongo bw'abantu. Omuntu n'omusa baganda bange kibi okwesiba ku shiriki. Eno aya gye tutandise nayo, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu tabaraka wa ta'ala tasonyiwa muntu amugattako kintu kirala, yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Naye atasobola okuba nti asonyiwa omuntu oba oli awo akoze ezambi erisigadde lyonna. Eyo aya mu suratu Nisa Allahu tabaraka wa ta'ala yagiddamu emirundi ebiri. Aya Allah yagiddamu emirundi ebiri kwenfasizinga nsonga eno. Shiriki bannaye mubi, omuntu omushiriku mubi, omuntu mubi nnyo alekawo Allahu tabaraka wa ta'ala amukolera buli kimu n'ogenda mu nnankani mu buno obusajja obuyiiyo obulamu obusajja obuyiiyo omuntu nadda. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atuggula obwongo kubanga shiriki ono mu bimu ku bintu ebirala effects zaleeta ku bwongo bw'omuntu. Shiriki alina obuzira obutali bwa kigezi bwaleeta mu muntu. Ayina obuzira being a hero bwaleeta
mu bulamu bw'omuntu obutali bwa kigezi kuba omuntu omuzira abeera muzira naye shiriki alina obuzira bwaleeta mu bulamu bw'omuntu obutali nnomo obutali bwa nankani bwa kitegeevu butya mu mbeera eya bulijjo omuntu alina obulamu obutegeerekeka yenna k'obeera eggwampuliriza ng'obwongo bwo bukola bulungi obeera otya omusota ekyo kiri ku nankani mu fitira omuntu yenna ateekeddwa okukola ki ateekeddwa okutya omusota wallahi osanga omushiriku ng'akaayanira nti mumpe omwana wange osanga omushiriku ng'akaayanira omusota nti namulaba omukyala awo gatali ku nfufu ng'asitudde ogutimba ogunene weeguti bamukaya nti attimba eyo teteekeddwa kubeera mu bantu gituwe tugitwale mu zzo ng'ali awo akaaba nti nze nedda omwana wange temunzigyako omwana ng'ali awo yeetisse kittimba ekinene olaba obuzira bwe nkugamba shiriki bwaleeta nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wasalaam agenda ewa Firawuna n'asula obuggo nankani emiguwa gye ne gitandika okufuuka emisota nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wasalam yayogera ne Allah directly nabbi Musa yakyuka n'atandika okuteekako enjabala Allahu tabaraka wa taala yamugumya n'amugamba nti atotya Musa totya suula busuuzi mu ggogo ne Musa bwe yasuula omuggogo nagwo ne gufuuka musota ate n'ayagala era okusitira okuddamu okudduka kati onabbi wallahu tabaraka wa taala atya omusota gwaggwani atagutya olaba obuzira obutali bwa kigezi shiriki bwaleeta mu bulamu bw'abantu olina ddawo n'asuula n'omusota naddawo n'asula n'engo fa inna lillahi mbuno mwana wange nze tusaba Allahu tabaraka wa taala atutaase ebintu bino bannaye kibi omuntu okwenyigira mu mbeera za shiriki kibi kuba shiriki ayonoonera ddala obwongo bw'omuntu n'osigalawo n'obanga tukyakola ki n'osigalawo n'obanga tukyategeera Allahu tabaraka wa taala bw'ali bakkiriza insha Allah tujja kugenda tulambulula ensonga zino mu bimu ku ebishiriki byaleeta mu bulamu bwaffe Allah bw'ana bakkiriza tujja kugezaako okuba ntuzirambulula mu mbeera oba oli awo esingakaawo naye omuntu omushiriku mubi tusaba Allah tabaraka wa taala aberenga atutaasa shiriki kakati bwana Isa ono yatubuuza n'agamba nti circumstance chi under which circumstances are we allowed to pass in front of a person who is praying tukimanyi kiri haram omuntu okuba nti ayita mu maaso g'omuntu asaala kati ddibwe kikkirizibwa okuba ntuyita baina yadayil musalli maaso g'omuntu akola ki asaala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti law ya'lamu al-marru baina yadayil musalli nti singa omuntu agenda okuyita mu maaso g'ono asaala singa yali amanyi obubi obukirimu yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam lakana an yaqif 40 khayran lahu min an yamurra baina yadayhi kyandibadde ng'okuyimirira for more than 40 oba okuyimirira for at least 40 kyandibadde kirungi nnyo okusinga okutambula n'oyita mu maaso g'omuntu akola ki maaso g'omuntu asaala hadithi ntuufu muttafaqun alayhi Muslim namba ya hadithi 507 Bukhari namba ya hadithi 510 eyo nno hadithi ebuna erijjeno either oli okumuyita mu maaso ng'ataddewo sitira oba nga tataddeewo eyo hadithi ebuna nti at least linda okumalaana Nabi sallallahu twagamba te ya specifying oba 40 years oba 40 months oba 40 weeks oba 40 days oba 40 hours oba 40 minutes at least waiting for 40 ekyo kirungi gy'oli okusinga bw'onaayita mu maaso g'omuntu akola ki maaso g'omuntu asaala mu hadithi endala yagamba nti at least ofuumuuke oggwewo naye nga toyise mu maaso ga muntu akola ki kino ekyokufuumuuka wenna n'oggwerera n'oggwawo n'ofuuka ng'enfuufu ekyo kirungi gy'oli okusinga bw'onaayita mu maaso g'omuntu akola ki maaso g'omuntu asaala kakati okuyita mu maaso g'omuntu ono yamurra fi mantaqati allati min ba'da mawdi'i as-sujud fahadha lahu halan omuntu okumuyitako singa abanga for example tataddeewo sitira naye n'omuyita mu maaso ng'omuyise maaso w'ekifo kino wagenda okuteeka okusajada maaso w'ekifo kino wagenda okuba nti avunnama ekyo kirimu embeera bbiri embeera esooka an yakuna al-musalli yattakhidhu sitra kwekuba nti omuntu ono asaala yataddewo sitira yataddewo kwegamba ekimuziyiza nti wano wenkoma okusaalira kati bwe kibanga kifaanana bwe kityo fahuna yajuzu al-mururu baina khalfi sitra wano kiba kikkirizibwa bulungi omuntu okuba nti atambula ng'oyita eri mu maaso ga sitira kyentegeeza ki nti omuntu asaala ayimiridde wayimiridde maaso ge n'ateekawo konna kaataddewo kikkirizibwa okuba nti oyita mu maaso ga kiri kyataddewo kikkirizibwa okuba nti oyita mu maaso ga kiri ekintu kyakoze eki kyataddewo obujulizi ku nsonga eyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti idha salla ahadukum omukum wabanga agenda kusaala obanga asaala falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an abeerenga ateeka mu maaso ge ekintu kyonna
aberenga ateeka maaso ge ekintu kyonna naga nti fa illam yajid falyansuba asa bwobanga tosobodde kufuna kyoteekawo at least teekawo akaggo n'agenda maaso n'agamba nti fa illam yakun era bwobanga tosobodde n'akaggo kafuna falyukhatta khattan at least teeka kubawo layini at least woosalira kola ki kubawo layini nti nze nkola ki nkoma wano. Bwatyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi nabwe kityo bw'onaaba ng'okoze bw'otyo n'oteekawo at least line baleme kukusumbwa bana bayinza okukusala mu maaso ng'osaala. Hadithi ntuufu mu Ibn Majah mweri namba ya hadithi 1363 ne mu sanad Imam Ahmad eri mu kitabo ekyokusatu hadithi ya 15 ne hadithi ya Talha radiyallahu anhu yaganti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha wada'a ahadukum bayna yadayhi nti singa omukumwe ateeka maaso ge amakulu ng'ogenda kusala n'oteeka maaso ge mithlu mu'akhir ar-rahl n'oteekawo ekintu kyonna kugamba ekikuziiza okuba nti waliwo space wakati wo ne wogenda okuba nti osejera n'oteekawo ekintu kyonna yagamba sallallahu alayhi wasallam fala yubali man marra wara'a dhalik omuntu ono tateekeddwa kufa kwona ayise mu maaso g'ekintu kino kyakoze eki kyataddewo. Hadith nayo ntuufu rawahu Muslim namba ya hadithi 499. Eyo y'embeera esooka ng'omusaaza ataddewo sitira. Y'embeera esooka ng'omusaaza omuntu ono asaala ataddewo sitira. Then embeera ey'okubiri Allah yattakhidha sitira okubanga ono omuntu asaala tataddewo sitira tataddewo kintu kyonna kikola ki kimuziyiza. Kati wano mu mbeera eno abatayina laysa lahu illa mawdhi'u sujud abatayina kyonna kyasigazzaawo okujjako ekifo waakola ki wasajada. Baulama abasinga obungi bwe bakola ki bwe batwe bagamba nti era mu mbeera eyo yajuzu kikkirizibwa bulungi liman arada an yajtazu an yamurra fima yali mawdhi'u sujudihi nti kiba kikkirizibwa. Baulama abasinga obungi bagamba nti kiba kikkirizibwa mu mbeera eyo okuba nti omuntu otambula n'oyita mu maaso g'ekifo kino waasobola okukola ki waasobola okusajada. Baulama abasinga obungi tugebe batwe bakola ki bwe batwe bagamba lwaki lwansonga nti le anna nahyi alwarid fi alhadith lwansonga okugaana okwajjira mu hadithi innama huwa almururu bayna yaday almusalli kuli kukugaana muntu kuba nti ayita mu maaso g'omuntu akola ki g'omuntu aba asaala wama yali mawdhu'u sujudihi laysa bayna yaday musalli and beyond ekifo kino waagenda okusajada. Bagamba baulama nti ekyo tekiri mu bifo biri mu maaso gona akola ki gona asala. Bw'atyo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah mu sharh al-mumti' mujallad ogwokusatu ku page y'ebisatu mwana paka in fact ebigambo bino bigendera ddala paka ku page y'ebisatu mwana mu ebbiri. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah bw'atyo bwe yakola ki bw'atyo bwe yagamba yagawuli asala tayina sitira yonna gy'ataddewo tumupimira ekifo waagenda okukola ki waagenda okusajada then distance eba eriwo mu maaso kubanga ekibalibwa mu mbeera y'okuba nti mu maaso ge we wano waagenda okusajada. Anything beyond that waba tewabalwa nga akola ki nga waasaalira. Naye nga sila ekisingako obulungi bw'abanga ono yeerabidde munnaffe mbuga yaavubwe ekisingako obulungi nga gw'osobola muterewo sitira yonna esobola okuba nti emutangira abantu obutamuyita mu ki obutamuyita mu maaso. Ku kibuuzo kyo bw'anayisa omuntu tokkirizibwa you're not allowed to pass in front of anyone who is praying under any circumstance. Tokkirizibwa under any circumstance. At least twagambe you rather wait for 40 years. Bw'abanga ono ayisala agenda kugisaala kumala myaka 40 linda okumala emyaka 40 oba linda okumala emyezi 40 oba linda weeks 40 oba linda essaawa 40 oba linda eddakiika 40 naye nga tomusaze mu ki tomusaze mu maaso. Tuli ffenna baganda bange kati nabwe kityo tubireke yafulu ku nsonga eyo eri baganda baffe ababeera basaala twanguye obulamu bwaffe twanguyize ne baganda baffe aballa obulamu tweyanguyize ffe nnyini abasaala ne bano baganda baffe tubeere nga tubanguyiza. Tewaliiwo nsonga yonna ekuyimiriza mu mulyango gwa masjidi mbw'osaaliraawo tewali nsonga ekuyimiri. Kale bw'abanga waliwo ensonga at least teekawo sitira kubanga abantu ogenda bakandaaliriza oba oliawo osome na bintu bingi kati bantu baddaawo batuka ng'eno nankani embeera munnaffe gy'annyonnyodde bantu omusana gubookya emabega gw'oliawo osaala tomaliriza kyokka tewataddewo sitira osaalidde mu mulyango. Kati n'abasaaze tubeere nga twewala ki twewala embeera ezifaanaganako bwe zityo tubeere nga twewala embeera ezifaanaganako bwe zityo kubanga ate ojja kwesanga nga mu mbeera emu essola y'omuntu efaana okufa
eswala y'omuntu efana okufa singa eyimu ku bitonde biyita mu maaso ge. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tiyaqta'u salatu al-mar'i al-muslim, eswala y'omuntu omusiraamu efa singa abanga mu maaso ge wayisewo omukyala eyalwala haidha, omukyala nga yakula, aw al-himar oba endogoyi, aw al-kalb al-aswad oba embwa enzirugavu. Hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu mweri Muslim. Tuli fenna kati omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yabaga abasahaba nti swala y'omuntu efa singa omukyala eyalwala amuyita mu maaso oba endogoyi oba embwa enzirugavu. Abi Dharr radiyallahu anhu yamubuuza nti ya Rasulallah, wama baalu al-kalb al-aswad, embwa enzirugavu lwaki gy'ospooti nze out? Omubaka sallallahu alayhi yamugamba nti embwa enzirugavu shaitan, eyebeera ki? Ebeera shaitan. So kirungi ekisingako obulungi muntu okuteekawo sitira wakati w'oba ogenda okukola ki? W'ogenda okusaalira. Bw'abanga otaddewo sitira oli nagezaako okuyita mu maaso go, omuntu oyo mulwanyise, omuntu oyo mulwanyise. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, hadithi muttafaqun alayhi, yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti idha salla ahadukum ila shay'in bisitra, nti omuntu yenna singa abanga abataddewo sitira mu kugira mu kusaala kwe, kati fa arada ahadukum an yajtaz, omulala nayagala okuba nti amuyita mu maaso ge, omulala nayagala okuba nti amuyita mu maaso ge, amakulu wataddewo sitira olaga bulungi w'okoma, oli naava eri byampaka ayagala kuyita mu maaso, omubaka sallallahu yagamba nti falyadfa'u, gezaako okuba nti otangira omuntu oyo omugaana okuba nti akuyita mu maaso. Fa in aba, omuntu ono singa agaana, falyuqatiluhu, osobola okumulwanyisa ng'oli mu ssala, osobola okumulwanyisa ng'oli mu ssala. Lwaki? Omubaka yagamba nti fa innama huwa shaitan, oyo omuntu abeera shaitan. Hadithi mweri Muslim namba ya hadithi 5 Bukhari namba ya hadithi 487. Muntu agezaako okuyistinga kuyita mu maaso go, mulwanyise kubanga shaitani ebeera bikidde muki? Ebeera bikidde mu muntu oyo. Otubuuza nti qabli eya dhuhuri yakuyiseeko, abaffe osobola okugiriwanga dhuhuri ewedde oba kisaategedde bwanayisa? Simanyi oba abadde ogezaako tugamba nti omuwendo guno ogweraako 12 guwere, oba simanyi oba sho abadde ogezaako okutegeeza, simanyi naye katugezeeko okukiddamu insha Allah okusinziira ku ngeri gye nakoze eki gye nakitegeddemu. Kusookera ddala mu hadithi ya Ummu Habiba fenna gye tumanyi mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma min abdin muslimin, tewaliwo muddu yenna musiraamu, yusalli lillahi kulla yawmin, asaala buli lunaku 12 raka'an, nasalira aka 12 tatawwu'an, ngeraako ezo za sunna ghayra farida, sizaabwa tteeka, illa bana Allahu lahu baytan fil janna, okujjako nga Allahu tabaraka wa ta'ala omuntu oyo amuzimbira ennyumba muki? Amuzimbira ennyumba mu jjana. Hadithi ntuufu rawahu Muslim namba ya hadithi 728. Kakati hadithi ye twagaza okuba ntusaalirako ezemmeka 12 zetumanyi. Of course waliwo ne riwayati endala mpitirivu ezajja nga zinnyonnyola ensonga y'emu. Waliwo riwaya endala mpitirivu ezajja nga zinnyonnyola ensonga y'emu nti omuntu singa asaalirako ezo 12 buli lunaku Allah tabaraka wa ta'ala amuzimbira ennyumba mu jjana. Erako ezo 12 tuzimanyi bulungi. Raka 2 qabla subuhi, baada after subuhi tetuyinaawo ze tusaalirawo, then raka 4 before dhuhuri, 2 after dhuhuri, ku asri tekuli before and after, ku magharibi before tetusaala, after magharibi tusaalira aka 2, ku isha before isha tetusaala, after isha tusaalira aka mmeka? Era aka 2. Mutotozera aka 12. Tugambye 2 before subuhi, 4 before dhuhuri, 2 after dhuhuri, 2 after magharibi, 2 after isha, totozera aka 10 na mmeka? Totozera aka 12. Of course waliwo laka endala eza sunna ezisaalibwa ku swala ezo eza faradha nga sizimu kuzinera ake 12 zetulabye weziri awo nankanya hadithi weziri mpitirivu nga zitulaga nti waliwo sunna endala ezikola ki? Ezisaalibwa. Baka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma baina kulla adhanaini swala, buli wakati wa adhani ebiri, amakulu adhani ne iqama waliwo swala. Eyo nayo sunna ekola ki? Esaalibwa omuntu asobola okugisaala mu budde obwo. Then mu hadithi endala yatugamba nti sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sha, musaale before magharibi, musaale before magharibi, musaale before magharibi. Eriyo yabaakoze eki? Eriyo yabaasobodde. Hadithi nayo eri mu Bukhari namba ya hadithi 1083. Mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anhu yatugamba nti ma taraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sajdatayn ba'da al-'asr 'indi qat, nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam sirina mulondi gwe mujjukira kuba nti yalekera aka 2 ze yasalanga ba'da al-'asr,
sirina mulundi gwonna gwe mujjukira nti yakola ki nti yazirekeyo. Hadith nayo ntuufu muttafaqun alayhi. Muslim namba ya hadith 835, Bukhari namba ya hadith 591. Mriwaya endala yagamba nti salatani ma tarakahuma rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi baiti qattun. Aisha yagamba nti sola za mirundi ebiri omubaka sallama teyazireka kuba nti azisala mu nnyumba yange walau marra, amakulu teyazireka wadde n'omulundi n'ogumu, sirran wa alaniya, mukyama ne mu lwatu. ركعتين قبل الفجر إلى كبري نحن كبانتي أسلا صلاة الفجر وركعتين بعد العصر نيرا كبري نغامزو كبانتي أسلا عصر يقوم بقى سلم تينا منوندي ويقول شيء ويزركا. حديث يا أم حبيبة يقول أنتم بقى محمد صلى الله عليه وسلم يقام أنت من صلى 4 قبل الظهر ومنتو ينه سينغو سالي لا كنيانغا تنسال الظهر و4 بعد الظهر noddamu n'osalira akendala 4 ng'omaze okusala dhuhuri. Hadithi eno tugiwulirize bulungi ejja kutuyamba. Omuntu singa osalira akanya bifu dhuhuri noddamu n'osalira akendala 4 baada dhuhuri, yagamba nti lam tamassahu nnaari, omuntu oyo omuliro teguli mukwatako. Bw'atyo omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba. Hadithi ntuufu rawahu Tirmidhi namba ya hadithi 428, Nasai namba ya hadithi 1817. Kati ezo zonna hadithi zetulabye n'endala zitulaga esswala eza sunna ezisaalibwa mu kaseera kumpi ke kamu aka faradha ak'esswala za faradha naye nga teziri kuziri 12 meanwhile osobola okugatta sunna we ya necessary osobola okugatta enniya laaki ezo n'ozisaala. For example tugambye nti mweno hadithi kenyini esembyeyo nti omubaka sallallahu alayhi wasallam budde nga bugenderedde ate ng'ensonga eno badde njagala nnyonyole bulungi etegeerekeke ya rabbi. Anyway tujja komalla wana abakkiriza tugambye nti mu hadithi eno esembeyo Nabi sallallahu yagamba nti omuntu man salla 4, omuntu singa osalira akanya before dhuhuri noddamu n'osala neera akendala 4 after dhuhuri, omuliro gwa jahannam tegujja kukwatako. Kati kye mbadde ntegeeza mu kugatta nniya ezo laakanya n'ennya tuzirabye ziri awo bbali zeetongodde, naye ate kimanye nti qabli eza dhuhuri zibeerera akanya, baadi eza dhuhuri zibeerera akabbiri. Kati okusobola okufuna empeera zino ng'ogassa enniya, leeta enniya ey'okusala qabli laakenya eza dhuhuri, qabli ya dhuhuri, then laakaze ezimu ennyo zireeta olusula eno hadithi ya Ummu Habiba gye tulabye ey'okuba nti omuntu singa oba ng'ozisadde laakanya noddamu n'osalira akendala 4 baada dhuhuri, Allahu tabaraka wa ta'ala takwokya jahannam. Kati baadi eya dhuhuri tugende nti zibeerera akabbiri, kyokka ate eno mu hadithi ya Ummu Habiba tugende nti omuntu bw'oyongerako n'osalira akendala 4 Allahu tabaraka wa ta'ala takwokya jahannam. Kati mulaka ebbiri ezisooka kubeera akazino tusala bbiri tusala zonna mulundi gumu. Kati mulaka ebbiri ezisooka z'osala ng'omaze okusala dhuhuri zisalire ku nniya ya baadi, ate era zibeere nga zebbiri ezisooka ku zino ennya z'ogenda okusala ozigatte ku zino ennya zewasadde before Allahu tabaraka wa ta'ala akutaasa omuliro. Oba mbabuzaabuza oba ebigambo bino bitegereka naye nkakasa bitegereka. So kyetugamba nti osobola okugatta enniya mu mbeera eyo bwetyo kuzina esswala ezaki kuzina esswala eza sunna. Ekibuuzo abaffe kuzina eraaka 12 singa zibanga zampiseeko, abaffe osobola okuziriwa mukwanukula tugamba yustahabbu qada'i sunan ratiba idha fatat. Kikkirizibwa bulungi era kyagalwa omuntu okuba nti aliwa esswala zino eza sunan ratiba, eziswala zino 12 ake zino 12 ezigoberera esswala eza faradha singa zibanga zakoze eki, singa zibanga zakuyiseeko okusinziira ku bigambo by'abaulama ebisinga okubanga bye bituufu, era nga agonno ge madhhabu ga Imam Shafi'i ni Imam Ahmad ibn Hanbal okujjako Imam Abu Hanifa ni Imam Maliki bo bayawukana ne bakanti akasita zibanga zikuyiseeko tokola ki toziriwa. Naye ng'ekisinga okubanga kye kituufu kwe kuba nti bwe zibanga eraaka zino zakuyiseeko osobola bulungi nnyo okuba nti okola ki, osobola bulungi nnyo okuba nti oziriwa. Obujulizi ku nsonga eyo wajjira mu hadithi ya Ummu Salama yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lunaku lumu kaana yusalli rak'atayn ba'da al-'asr, yasalira akabbiri oluvannyuma lwa asr. Kati fasu'ila anna nemubuuza kulaaka ezebbiri zaakoze eki zaasadde. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yamuddamu n'amugamba nti ya binta abi umayya, owaaye gommola wa abi umayya, sa'alti 'ani rak'atayn ba'da al-'asr, ombuuziza kulaaka zino ebbiri zensadde oluvannyuma lwa salatu al-'asr. N'amugamba nti innahu ataani naasu min Abdul Qais, mazima ddala abantu ba Abdul Qais banzijidde nga mmaze okusaala dhuhuri, fashaghaluuni 'ani rak'atayn allatayn ba'da dhuhri,
ne bambuzaabuza ne banneerabiza okuba nti nsaaliraako ezebbiri ezisaalibwa baada dhuhuri kati nabwe kityo fahuma haataani eraako ezebbiri zesaasobodde kusaala ze bambuzaabuzizza ne sisaala mu kaseera ako ze zino zensadde wano. Eyo hadithi ntuufu ojja kugisanga mu Muslim ku namba ya hadithi 834, Bukhari ojja kugisanga ku namba ya hadithi 1233. Mu hadithi eyo tulabamu obujulizi ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliwa eraako ebbiri ezaali zimuyiseeko mu suna zino arratibi 12 zeyali ateekeddwa okuba nti asaala oluvannyuma lwa salaatu dhuhuri. Imaamu Nawawi rahimahullah mu kitabo kye bayita Majmuu mujallada ogwokuna ku peji ya 43 yagamba nti as-sahihu indana istihbaabu qadaa'i an-nawaafil ar-ratiba, ekisinga okuba ekituufu gye tuli kuba nti kyagalwa omuntu singa esswala ezo zibanga zaamuyiseeko sunanu ratiba eziraako 12 zibanga zaamuyiseeko okuba nti akola ki, okuba nti aziriwa. Imaamu al-Mardawi mu kitabo kye bayita Insaf omujallada ogwokubiri ku peji y'ekikumi yagamba nti waman faatahu shay'un min hadhihi sunan, omuntu yenna kyonna gwe kiba kyayiseeko mu sunna ezo yagamba nti lahu qadaa'uha, kyandibadde kirungi omuntu oyo okuba nti akola ki, aziriwa. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yagamba qadaa'u sunan ratiba sunna idha fatat, omuntu okuba nti aliwa sunna eza ratiba zino sunan ratiba eraako eze 12 omuntu okuziriwa kiri sunna. Naga nti n'obujulizi obuyimirizaawo ensonga eyo yaga nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lamma naama an salatul fajr, bwe yeebaka Allah n'amugella n'ayitawo n'aba nti teyasaala salatul fajiri n'aba nga teyasobola kuzuukuka ila ba'da tuluu'i shams, paka ng'omusana gumaze okuvaayo. Kiki yakola? Salla sunnatul fajri awwalan, yasooka kusaala ezo laako ebbiri ezisaalibwa ng'omuntu annaba kusaala salatul fajri, thumma salla al-fajri ba'daha, oluvannyuma n'alyoka akola ki, n'alyoka asaala salatul fajri. Ndowooza akasonga ako kategeerekese bulungi. Mpozi ekibuuzo kitwandibadde tufundikira nakyo ku nsonga y'emu eno, singa qabliyi za dhuhuri ziba nga zikuyiseeko tewazisadde, bw'omala okusaala dhuhuri qabliyi zino z'osooka oba osooka baadi? Nsonga eno mukwano kula tugamba nti ensonga eno ngazi, era nga Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah mu Fath dhil Jalal wal Ikram bi Sharh al-Bulugh mujallada ogwokubiri ku peji 225 bwe yagamba al-amru wasi', ensonga ngazi, lakin al-muhimmu naye ekisinga obukulu huwa al-ityanu biha taqaddamat aw ta'akhkharat, ekisinga obukulu byonna kuba nti eraako ez'okola ki, ozisaala ozikeereyesezza, z'osoosa amakulu obanga z'osembezzaayo, al-muhimmu kukola ki, kuzisaala. So ensonga eyo ndowooza etegeerekese bulungi. Kakati Allah bw'anaabakkiriza insha Allah olunaku lw'enkya bwe tugenda okutandikira, bwe wano ku baganda baffe ekibuuzo bwana Isa ono bye yabuuzizza kunankani ku bantu bano ababamaliriza okusaala. Waliwo abasitukirawo ne basaala sunna, then ne wabaawo n'abasooka okuleeta azikaari. Abuuza nti abaffe ku byombi ebyo kiriwo ekituufu ekyandibadde kikolwa ekiri ku sunna? Bwe tugenda okutandikira Allah bw'anaabakkiriza olunaku lw'enkya. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala ebigambo ebyo bye tuwulidde abeere nga atugasa nabyo, atufuula abantu abawuliriza ebigambo ne tujjamu ebirungi. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga atusasula mu busera mu ebyo mu mirimu emirungi gye tugezaako okuba ntukola ku nsi kuno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.